Leero tugenda kulaba obukodyo obuleetera omusajja okubeera nga bw'amala okwebakako tasobola kuddamu kuyoya kwebaka ku mukazi mulala yenna. Kankubuulire osobola okusanga omusajja ng'alinga malaaya nsajja, munansonyiwa okukozesa kino ekigambo. Naye malaaya ensajja ye batalina mukwano, nti yeebaka n'ono yeebaka n'oli, nga ye ekigendererwa kasolo. N'osanga omusajja nga ye oluusi ekigendererwa kye si kasolo naye ne yeesanga nga biganye nga tebiwooma. Nsoma stories zammwe wano abangoberera ku Story Hub Luganda muziwulira n'agamba oyo namuleka lwakino oli ne muleka lwakino naye era gye biggwera ng'emmana yeesinga okusalawo. Empisa nnungi naye ebimu ku bintu ebikyasinza okulookinga omusajja oba okusiba omusajja in fact bisinga n'eddogo yemmanayo. Engeri gy'opafominga mu kisenge kati leero njagala twogere ku bukodyo nga gwe omukyala bw'osobola okuteekawo bw'osobola okukola omusajja n'abeera ng'alobooza ku ggwe. Obukodyo bw'osobola okuteerawo omusajja n'abeera nga bw'aba alinawe mu kikolwa ky'omukwano tasobola kuddamu kulobooza ku mukazi mulala. In fact nga ne bw'anaagenda ku mukazi mulala asigala dda gy'oli. Olaba omusajja asobola okuba n'abakazi 3 naye nga kuliko gwe yalookingirako era ng'oyo Eva akomawo ewuwe. Lwaki? Kubanga awooma. Lwaki? Kubanga ebintu amanyi engeri y'obbikwasaganyamu. Akakodyo akasooka k'olina okubeera nga weesibako nga ggwe omukyala akanaleetera omusajja wo okubeera nga akwagala kwe kubeera nti tomulekerera. Muyambe ku basajja, tomulekerera. Sometimes muyige oku initiatinga weesabire ku mmana. Naddala mmwe abafumbo. Naddala mmwe abafumbo. Omusajja wawooza nti nyoonya ddagala limuloga ebyo biveeko. Omusajja mulageeko nti naawe omuyoya. Teri ku nsi kuno omuntu atayagala kuwulira nti am desired kiba njagala. Mwesabire ku mmano mugambe empaako muweeweeteko kale oba tosobola kwogera. Engeri nnyingi nnyo ze tusobola okuyitamu okusaba emmana. Niyinza okuba sobola kikubawo webbuba nga senga ffe bwakikubawo nti mpaako naye ng'ate era n'okikubawo tekiri mu sitaani. Mujje ensonyi mu kwezina. Mujje ensonyi mu bintu bino mulekerawo okubeerawo nga mwefuna nti muli hori anenzenze bampulira ntenga njogedde ebyo tewali sitaani akirimu bw'ogamba mu bbaawo tinjagala kunzinamukko. Namba 2 obuyonjo. Ne bw'oba owooma ng'emmana yeewunya bulungi ekyo nkyogera buli lunaku kale si buli lunaku mbadde neewaayide naye nkyogera nnyo. I often talk about this. Obuyonjo ku mukyala obuyonjo kye kintu ky'olina okubeera nga weetambulizaako. Twakolako omusomo mulamba nga tusoma ku ngeri y'okunaaba emmana ate agulabako olinza ogenda n'ogukeberako. Abakyala abasinga abajja mu inbox yange bangamba senga feyinza okimanyi nti emyaka gye nina mbadde nvaamu akaso naye nga simanyi. Senga feyo omanyi nti nno mbadde simanyi nti no banaaba bwe batyo. Banaye senga feyo ky'oyogedde kituufu nagenza okukola bwe nti nga ndaba bannange bulijjo. Abaana ab'obuwala edda bwe baavubukanga baakuweerezanga ewa ssengaawo n'akuyigiriza okunaaba. Gw'olowooza yali akuyigirizanga kwekuuta mu mugongo. Maama wo tasobola kuyigiriza, muganda we tasobola kuyigiriza. Naye nga ssenga era ng'oluganda mu nsonga bw'ati ne bw'aba ku myaka 10 n'egyo 12 olwagenda sika enfuli. In fact enfuli bazitandikanga olusanaba myaka 10, 11 kusika nfuli kumulagirira ngeri gye banaaba. Ssenga n'akugamba weeyambule engoye n'agamba weekuuta bw'oti n'agamba engalo zino ziteekayo bw'oti n'onaabayo bw'oti wansi. Okitegeera muve ku ebyo by'okwesonseka olugalo. Ebyokwesonseka olugalo ate nagenda okizuulanga birala nnyo. Ekiruubiriro tekyali kyakunaaza mu mmana. Kyali nga kirala oba kirala. Kirala si kyekyo naye si kye kituleese leero. Ne bagamba n'abawa naye kati tetukyalina guidance eyo. Gw'okwata amazzi n'ogiramu bw'oti ng'omaze. Emmana n'eryoka ewunya akaso nga tomanyi gye kava. Teri musajja gw'ogenda kulogga ne bw'oba ng'omukoze ekinga emmana ewunya n'oŋŋamba nti agenda ginyumirwa. Gw'osobola okulya emmere ewunya obubi eyavunze. Ne bakuwa emmere nga yagaluse osobola ginyumirwa n'ogamba kanzireyo n'ekyaba mpe ku mmere yemu yeyagaluse. Nedda. Kati nga bw'otasobola ginyumirwa ne bbawo bw'atasobola oba ne boyfriend wo. Ate mmwe abagenda okuzinibwa omulundi ogusooka nti omusajja musinkana mulundi gusooka mwewala okwesonsekasonseka ebintu ebiyitiridde. Ogenda okutuukayo omusajja emmana n'emufuukira ekizibu. Mukwano gwange omulungi weebeereremu. Obuyonjo namba 1. Namba 2 mwabafumbo mbagambe muyige okusaba ku mmana. Bino byebisiriwaza abasajja amanyi nti bw'anaagenda ewa Shatra alina engeri gy'amukwata kyokka bw'ajjeebuwa ewa Saala ebibyo bya bw'aba takutteeko tonyega. Namba 2 oba namba 3 bannange mubeere real. Mulekerawo okusikina eby'ekisiru. Ne bw'oguba nga gwe omulundi gwe ogusooka okwezina n'omusajja golowooza abasajja basiru. Mumulowooza omusajja tasobola kulaba nti ono apafominga oba byaliko si bya ddala. Bw'oba osikina ebya ddala. Ng'abiwulira nga si bya bulimba nga byosikina bya ddala. Nabagamba omusajja waba akuzina kubeera nkimanyi mujja kimbuuza tisenga kati ate waba nzina nga sibiwulira kati nze oyagala nsirika busirisi tosirika munoonye.
munoonya osobola okumuwulira. Infact kino gye kigenda n'okupushinga okuba ng'ogenda kumunoonya nti bwemba sikuwulira kitegeeza sobola sikina, bwemba njagala osikina nina okukunoonya nene positioninga bulungi nenkyusa angles neneesika mukira nengusenseka munene gunkona kabojjambolo nembeera nga nsobola okubeera nga nkola ki nga nkukoonako bulungi obamanya nga nsikina bulungi ng'ate byensikina bya ddala si byakwekwenyakwenya. Ekirala omusajja mukwateko okwata omunyweza omusikomulete mu kifuba kyosooka omunyigenyiga omuweeweete naye muntu nga ggwe muleetera okuwulira nti kyetukola ne mukazi wange ali ku participate nga takindekedde nti mukwano zina boona amalumbike. Nedda mukwano gwange toli mu kusaba ssaala nti byonna mbikwasizza Katonda kubanga ye Katonda tagenda kujja gy'oli ayogere naawe kitegeeza gw'ogenda kaaba weekole byonna osabe obimulekere yaasalewo. Kati nawe kyobanga okoze nti gikulekedde gwekola kyoyagala. Nedda mukama wange beera active tobeera ku receiving pattern. Ate n'abalala ebiseera ebisinga abakazi abamu bw'abanga asazeewo obutasikira n'asirika n'abeera ng'omufu. Bw'aba tasazeewo kusirika kubeera ng'omufu ajja kuvamu kubeera nti tasirise naye ate ng'akomplaininga ogize nnyo ogize bwoti. Omusajja yiga okumuwaanako. Banaye muyiga okuwaana ku basajja omugamba awo bebi awo ogutadde awo kujeewo okonya oba naye ng'ate mpulidde bulungi. Omusajja muwaane ku mukiro omugambe nga yakula bulungi. Bino abasajja banaye ne bw'aba nga alya mmere abasajja abampuliriza oba abawulidde ODN banaye nnimba njagala mumbuulire ogambe senga feeyo olimba nnimba. Omusajja ne bw'aba alya emmere ne bw'aba alya emmere nga najjukira bannange ogenda nga amwenya n'ekikazi kyange ogenda okulanga kusindikidde ka message ka MTN mobile money you have received $15. Baby walidde ku kyokulya tumya KFC oba tumya cafe Javas oba bakuwa akatogo oba gula ekintu kyonna ky'olya kyoyagala ekikusensa ky'oba ogula bannange nga yenna essanyu limutta talaba kyekyo ky'omukoledde kyanjawulo. So please mwebeereremu abakyala. Ekirala kyolina okubeera ng'okolera omusajjawo. Nabagamba abakyala nga ffe tulina styles tuziniramu abasajja. Yadde ekigambo tubaziniramu baakingana naye siina ngeri nze gye nnyinza kyogeramu kubanga kati siraba oyagala nkya dressing entya. Anyways naye tugendera awo wamma. Tulina styles tusobola oziniramu abasajja ez'enjawulo. Nti si kumutuulako butuuzi kwokka. Omusajja osobola omukunamako osobola n'omukwata n'omusiba bw'otya emikono gino n'omuyimiriza n'ogiteeka eno emabega kati n'okutama n'ogubeera ng'ogwetungako bwetunzi n'osooka oguteekamu awo n'onyeenya ng'ogwenyenyezaamu nga guli awo guyita awo guyita ku kawompo k'emmana n'oguyingiza nga ye ali awo talina kyakola. Okitegeera awulira emikono yandibadde akwata n'akusika naye emikono wagisibidde emabega n'omugaaga oyimirira guleke gwereegenze ngukoleko emikono n'ogwetungako n'otwala embi ng'okutamye. Ofuna bufunyi bw'okwata n'onywezaawo nti nga bwe naakwata oba nkutte ku mabega w'antebo baki kati nze neevuga ye n'asigala ng'ayimiridde. Muyige okuzina ku basajja mu introducing ebintu ebipya. Ekintu kye muddiŋŋana buli lunaku mumuwoza abasajja omusajja ayiga okuzina ku mana naawe oyiga okuzina ku mbolo y'omusajja abeere ng'akuwoomerwa abeere ng'anyumirwa. Bannange embola ewoomera nnyo mu mana ng'omuntu agizina oba ng'omuntu agikusonsese naawe owulira ng'omwagala ate ng'oli active mu kye tukola. So yiga styles kweziri kuneeno nga kanaana sisikolangako. Kale tujja kukolayo omusomo naye ogwo nja gukola live nga nkomyewo. Ndi mu vacation siri Uganda siri gye nkolera ninako we nalaga naye era ndi mu mirimu. So live streams tujja ku resuming and I think 27 days from now nja kuba nkomyewo obutaka nga live streams ziddamu ate bupya. Ekirala ate kati waliwo emisomo gye njagala nga sigenda gusoma essaawa neno mu audio nga njagala ngukole live gubeerewo. Ekirala kyolina okubeera ng'okola mukyale kigenda okuleetera omusajja okubeera nga amanya bannange okumala okuzina emmana bw'otyo oba okubeera nga omusajja akamala okuzina. This is the perfect moment for you. It is not a moment for you to start saying kyokka nakusaba emmotoka gwe n'oginnyima ngenda kugulira baby. It is not a time for you okubeera ng'obuuza kyokka njagala ogende ewaffe okyale. Ekyo si kye kiseera nkubuulira mazima Katonda mugulu. That is the time for you to bond with this man. Bino byosaba bijja kubeera lulala naye kati mmwe muyina ebintu bye mujjamu muleeta ebintu mu biseera ebikyamu. Agenda kukkiriza bukkiriza naye tebirina nnyo makulu ne byakkiriza. Okitegeera kino ekiseera kyakubondinga
muwaane naddala nga koza ebirungi alina omukiro omulungi togulabangako mugambe wakulirawe wataali basezi bannange mwami wange omulungi mubuulire engeri gyakuleetedde okuwulira naddala nga akuleetedde okuwulira obulungi omusajja alinza okubeera nga yeeta akutaddemu obudde omusajja akugize bannange nga byonna abikoze naye gwe n'otafaayo okitegeera n'otafaayo nga gwe n'omaliriza n'oweezinga n'oweebika yes nkimanyi omukazi bw'asamula ebiseera ebisinga ayagala asooka agwa wali asirika kituufu bw'omala okugwa wali n'osirika eddakiika zo 3 nnyo ziggwako kyuka omukwate omugambe weebali nnyo mukwano bannange onze nnyo bulungi olwaleero bannange bebe wange bali kuba nambolo nnungi okwateko ogambe mwami wange guno gwonna gwange kuyina engeri gye gunsokodde ne gulyoka kunnyingira ne nguwulira ate olina engeri obadda gy'onyola ekyoto bannange omusajja gyasanyuka nina omwami twali twogera ku ddagala ly'amanyi ga kisajja nga asaba ddagala ly'amanyi ga kisajja ngamba amaka gange gali bwe gati ne bwe ti byali bingi naye sigenda kugenda mu details kyenjagala okujja ekyo ekino kati ng'afuna omuwala musajja mukulu si muvubuka ng'afuna omuwala nga abeeganza kati nga gendayo saagala disappointment nemukamanyi fumba kulyo naye no tunyweko okumala wiiki before nga tetunnabagenda kusamba kapiira naye bwe yagendayo omukazi n'amusindikira wallahi yamusindikira sitya mwentya katonda nangamba senga nze essanyu lyendiko nangamba kakati oba muweeki nangamba ng'omukazi yawaanya oli bannange yakwata essimu namulikodinga namugamba nayize wantuusiza ku ndiku bannayize wanzinyeyi batanzinangako bannange musajja gwe bannange kyatamwana ng'ekyakyerabidde naye nkubudde omusajja ng'ali kumbuuza senga kati omukazi ng'ono omuwaki okumusanyusa n'amanya nti ddala naawe wasiimye kubanga naye yabadde mukoomumfu bannange senga nkola nti ne mugamba mugulire essimu alina ssimu kikaki nangamba ayinawo kakopo ne mugamba olina obusobozi obugula essimu etegeera nangamba namugamba muyiweemu olusimu iPhone oba Samsung zino eziriko si buno Samsung obw'ataano muyiweemu akakadde k'ensimbi okudda waggulu ng'olaba ali happy to give ng'olaba musanyufu kye bamukoledde just wali we yavaayo yaŋŋamba kimunkomyewo senga bitambudde bulungi naye after that remark so obudde obwo si bwakusabiriza nga mmwe mubufuula nti bwakusabiriza obudde obwo bwakubeera